Abayizi n'abasomesa ku ssomero lya St. Paul SS erisangibwa Nsangi Katereke ku luguudo oludda Masaka bebaziza Katonda olw'okusobozesa abayizi baabwe okwikyawagula ebibuuzo ebyafulumiziddwa olunaku olwaleero ebya siniya ey'okuna. I have been a student at St. Paul Secondary School in Nsangi, and I'm happy that I got 15 aggregates with a D2 in biology, a D1 in mathematics. Omuyizi anywedde mu bannaake Endwe Kalema ng'afunye obubonero 12 era ng'ono amasomo ga science yagayitidde waggulu. Ndi musanyufu nnyo kubanga nayitidde waggulu. Ndi wano muyizi ku St. Paul Secondary School era nze omu ku bayizi abasooka ku ssomero lino nga litandika. Nafunye aggregates 12 era nze omuyizi eyasinze ku ssomero lino. Neebaza Katonda, neebaza abazadde bange kw'ossa n'abasomesa baffe. Twogeddeko n'abamu ku bayizi abalala abayitidde waggulu nga bano bebaziza abasomesa n'abazadde ne basobola okuyita obulungi ebibuuzo bino. Era neebaza Mukama Katonda asobozesezza okunfunisa aggregates 18 era neebaza nnyo n'abasomesa bange n'emikwano gyange egisobodde okunyambako. Neebaza Mukama eyansobozesezza okutuuka ku kkula lino. Neebaza n'abasomesa bange nakoze bulungi, nafunye first grade era nakoze bulungi era nsuubira okweyongera nfuuke omusawo. Y'omutandisi w'essomero lino Dr. Simon Patrick Chimbowa alaze essanyu olw'engeri abayizi abatandika essomero lino mu siniya esooka engeri gye bakozeemu obulungi bwe butuuse mu siniya ey'okuna. Bannaffe ffe aba St. Paul Secondary School Nsangi tuli basanyufu nnyo ku lunaku luno kubanga abaana baffe abaatuula ebibuuzo ebya siniya 4 bakoze bulungi nnyo nnyo ate nga bano be baana bapawuniya baffe be twatandika nabo. Twebaza nnyo Katonda, tugulumiza Katonda. Ono agenze maaso n'asima abazadde abakkiririzaamu mu ntandikwa n'abasaba okubongera abaana bababangule. Neebaza nnyo abazadde abatuwa obwesigwa ne batuwa otekamu obwesigwa ne batuwa abaana. Ate neebaza nnyo abasomesa, Board of Governors, Board of Directors kubanga ffenna twakolera wamu nga ttiimu okulaba nti abaana bano bayita emisomo gyabwe obulungi ennyo. Ye omwami Jingo nga yesimbibwa akakiiko ak'ebyenjigiriza yeebazizza nnyo abayizi wamu n'abasomesa olw'omutindo omulungi ogwoleseddwa mu bibuuzo ebifulumiziddwa olunaku olwaleero. Twagala okwebaza Katonda olw'ekkula lyatutuusizzaako nga St. Paul Secondary School Nsangi. Twebaza abazadde baffe abatukkiririzaamu ne mutuwa abaana bano be baana baffe abasoose be twesomeserezza okuva siniya 1 era twebaza Katonda bakitukoledde. Best student waffe afunye 12, tulina abe 13, tulina abe 15 nga bataano, tulina first grade 19, second grade 100% pass. Anthony Mutawonga Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.